Kale tukwanirizaako nnyo mukwano gwaffe wonna wosinza okubanga ate otulaba amanya enze Sula Flexible olunaku olwaleero tukuletedde emboozi ey'enjawulo mukko kubanga tukyali mu bittafuttafu tukyali manzaali g'omukolo oli ku Celebrity Track Extra UG kw'ossa ne Flex Media Official amanya enze Sula Flexible olunaku olwaleero Owaayi sebo ebintu ng'ompulira oyanjula ebintu kikyate ng'ojjidde mu kkanzu ate twazivuddemu okuva ggulo twabadde ku mukolo mwabaddewa omukolo twaguma kwesa ebigambo birina bingi twanoonyeza kansanga yenna tunoonya omukolo okuva we twabadde ku mukolo ng'amasimu tukubira amasimu be twalese ewaka naye kiki kye mwakoze yabadde video shoot gwabadde mukolo kale bwe mujjo kirowooza naye nga muganda kulikayokko ku mukolo gwa Nyamutoolo ekkanzu yonna yonna ekyawunya ebittafuttafu Nyamutoolo kasa yaŋŋamba nanga divorce olina okuba ku mukolo gwange baali baatuyita ne Saimo okay Saimo teyazze naye okimanya nti after party tugivuddemu ssaawa 10 wasuze mu kkanzu after party tugivuddemu ssaawa 10 mwezi okumakya banaye abatulaba twabadde ku mukolo gwa Nyamutoolo ne Superstar Edirisa Musuuza Kenzo simanyi we gwabadde okujjako omukulu ono ayambadde omuteganswera yagenda tubulya wawe gwabadde kubanze nagunoonyeza nagenze kansanga nga teguliyo nengende namasuba nga teguliyo nengende kawempe nga sigulaba babagambye guliwa ate batugambye nanoonyeza tenti oba wali omukka ogunyooka nga noonya omukolo gw'Eddie Kenzo ne Nyamutoolo nga sigulaba omukolo gwabadde tosobola gumanya we gwabadde naye mukulike Eddie Kenzo aleka yasazeewo ebyaddala ddala era babigambo boys ndowooza twabasazeeko tiimu Leema bali batya ye sooka olingudde okuntwala ezo twabadde ku mukolo gwaffe naye nga omukolo gwabadde gutya bannaye omukolo gwabadde mulungi nnyo era nebaza bakyali baffe basobodde okujja ne tuwerekera omukolo gwabadde gw'abantu batonotono era ebikwata ku mikolo ogwo byonna nze mbirina naye sigenda bikuwa byonna njagala kati soke tukubaganya ebiro kale nga tunakugenda ku binalabye gwe kiki wadde osuubira bwebaganye nti omukulu agenda kukyala aze nadde sikikkiriza kubanga Eddie Kenzo nadde nkyamulabiramu eri ange yasemyekozo abatawasa balavuniga bamalira abaana babandi ebiseera naye nagenza okulaba tulingirawo ssaawa 5:67 nga ndaba embeera ekyuse omanyifu ababiteegera eno ku social media gatuga gyeguli teguliyo naye twagenza okuwungerawo zingidde 11:12 ssaawa 2 tetusobola bayita kuba ani abagaba kaadi nawuliddeko fabu kaadi za manager ali azigaba kaadi yange nkwano nfunira kaadi yange baddewa kaadi zino kaadi eno ogiraba eriko kasikana si byakyereeta ate tebagisikani nga mbateekeko kali ka barcode scan ogiteeka mu kooti kati olina akuma kawadde oyitamu ne kakuwa tete nga weesoga omukolo oyingira munda n'oyitamu ne kakuba waliwo enduulu endala gye kaakubye nga muganda wange ayingidde awo musoga Eclipse naye alinaye mwanyumidde ayingira bw'ati ng'alina kaadi enkipule ate kati lwaki aba abikola ku mukolo akantu kaakabi n'abadde ku mukolo ne basooka bazigira yagijjewa ku nassa simanyi gye yagijje musoga Eclipse oyagala nnyo ebintu by'okuswama emikolo musoga ne Tomiri naye tubalinde musoga tumulinde ku gwa Ziwena kubanga atusuubizza tinogwa Ziwena gunaatera okujja ogw'omukooti baguyita batyo ogwo babagatta ogwa DC baali awo Kampala Road emyaka nno nga 25 emabega kati mbadde nkugamba bazze kaadi nezigaana okuyingira Tomiri yazze nga alina kaadi ncupule bannange lwaki nga kiki kyafa kulya piraawo otuuka mu kali akuuma kasensinga ati kukamala okusikaaninga ne kaadi gyonna kaleeta n'erinnya Kenzo nga yabadde mutegeke omukolo tetwayagaddeko kayololero ate kwabaddeko kayololero temwadde byakusonda ate ng'osonda ki naawe president of the federation omusondere naye ffe abamu twanyiize munyiige Eddie Kenzo biliyoni alina ssente empitirivu nnyo ne Nyamutoolo alina ssente empitirivu nnyo state minister for energy and mineral development like in charge of minerals naye ne bakola omukolo nga gulya gwa Nigiina sebo omukolo tokuba mukolo gwaffe tetugukuba naye abantu 10 kwabadde kukyala ne wankubadde okukyala kwa Leema kwaliwe kutyo ate kati yensonga lwaki ngenda va mu atovaamu ngeraageranya asula
obango yagala geraageranya ebyayita n'ebiriwo kati. Kale lwaki abantu babadde batono? Lwaki okukyala bakkiriza buuza abantu abali awo okukyala bakkiriza abantu bameka? Nze omu kwasembyeyo ku lisiti. Kati ffe lwaki tebaatuyise nga te bulijjo tukuba pepepe ku mikutu gyonna tugamba. Anti olina osigala ku kyogamba kusula bwe nakola omukolo ngenda yita buli omu. Olowooza Kenzo yali talina mikwano gye babebe kulu lwaki tebazze? Abamu nno baamunyiigidde ge mazima. Anti si buli omu tulina okwanjula. Kenzo era twamaliza posti wagirabye. Yagambye nti Masaka mulinde ab'Ennebbi mulinde tugenda kwanjula. Kati tegeeza guno gwabadde gwaba famire bokka. Leave Kenzo B mumuleke. Kubaka mwatulidde. Nyamutoro was very smart. Ekyo kituufu namulabe ng'alabise. Wasi mwogera ku nnyambala Nyamutoro nti yabadde smart ate ng'ali simple talina bi-makeup bimuteekako ne mutungulanga peacock. Ate kati awo boyina olumba okonjedde. Wamulabeko makeup? Kabadde kakatonotono. Ka simple. Just kano kubayitaako ka brush. Lip gloss. Yenna mwana ali ku natural skin olususu olulabika bulungi n'ozaamulabi. Nze nabadde buuza nze yabaddeko. Kati tandika okumbuuza mwabadde kumpi n'omugole yabadde afaanana ati. Endabika. Yabadde awunya bulungi. Tekisookera ddala. Omuko. Omugole yafulumye ng'alabika bulungi. Akaviiri ke yakoze. Si bino bye mweteekako ne mukunkumuka. Kakwata bukwasi. Bakayita batya Eve? Pone yaaya. Akaviiri bakayita batya? Akanyamutolo ke yakoze. Nalabye nga bamunyizeemu Geero. Geero naawe. Geero siyo naye bakakumukulu lususu. Geero tebikola mbagagga. Geero. Nze mbeera mmanyi abagole bonna babanyiga mu Geero. Geero nga bikola mbagagga. Ne bateekako ebikwatira kuno mwebiti. Geero. Asibye yabadde ssebo. Ne bambi ekisookera ddala Nyamutolo yanyumye yabadde so positive. Yambadde bulungi. Omukolo gwadde simple ndoza katenti wakalabye. Akagundi twabadde tikabadde kabikke. N'abantu ng'abadde wadde kale kukyala kwa mu nyumba. Kenzo no yakuze. Only invited guests. Kenzo yakuze. Kenzo katayagalya ddala Nyamutolo ebyaddala. Kenzo bali bawakana ntawagala kitayagala. Omanyi omusajja osomukolera byonna. Byonna n'obikola. Naye batakwagala era takwagala. Olina kyoyagala okuyisaawo. Waliwo tuveeyo. Naye gwe mundi gwabwe gwasose okulaba Kenzo ng'afukamidde ku maviivi. Ayambaza omukyala empeta. Eyo momenti nebeera y'amaanyi. Irema yakaabye amaziga by the way. Kale munnange yakaabye. Hali yo momenti yali erina kuba ye. Yafukamira wansi. Bamwambaza akaweta. Bannange yakaabye yakubye omulanga nabadde namugonga eggulo. Kukikomera kyaba. Asobola proposing anadai. Nenga bambi nze mbakulisaayo gwe muganda wange mwatuliddeko ekimere nze ne koti ate Kenzo naye ate wakoze byokusula mu kanzu mpozi okomye 11 nga bucha after party wedde saa 11 leo sanze wano nga nakatuuka okuve mukolo kyenjagala omanyi omukolo gwabadde nze nagunoonyeza kansanga gabalodi simanyiwa noonyo wali tenti n'omuko gunyoka siraba twabadde buziga maka ga Nyamutolo abazadde bali Nnebbi babagulira amaka wano awo balina mu kusente Nyamutolo ate wabi baavu Nyamutolo okuva mu family ewa bagagga okimanyi ekyo wadde okimanyi ewabe bagagga Nyamutolo mulaba kati minister MP ate tulina waliyo ne Thanksgiving ya Nyamutolo egenda obeera Nnebbi soon kachiza erikenza jagenda naye ye omwami Allahu akbar bana kigenda okubeera zinakulabidde sente wali naye mwamansiza sente nga bwebiri nawe genda okukola omanse we10 pozi wali abamansi omutwalo egundi wali wano twakumakola omukola abamu ne muganga mukasuka ko omutwalo yali ejo muvuga kilomita emu ku 2 mayiro ovuga wano kuva Busaabala mpaka Kibiri mpaka Kaleerwe n'okasuka omutwalo naye wali twabadde mu twagula emigaati gyali oba gyalivaawa ntake oba kidda wali mebbeekeeri bagifuna emigaati ne bagenda bagebera abantu b'Ebuddu kati linde kigenda beera kukwanjula kubase tufe anti kati Kenzo yatubuzaabuziza tugambye mpazi Kenzo omuzaala Masaka wedding gitugitwala wali kuliku tugenda kukola omukolo nga tumaze eri kutuwa wabiki omukyala agenda kugira agenda kuva mu bulokole anti kati awunze abadde ndi confused Nyamutolo mulokole eri Kenzo musiraamu
Subhanallah. Hinya ndikugamba. Shadia. Ye Shadia. What a nice name bannange. Wa mu Luwarabu kitegeeza ki? Nyamutolo Shadia. Mashallah bannange. Kenzo webani. Kenzo yakuze. Kati bana abadde bakuba pepepe Kenzo yana tukoza atya abana banje abakabye ekiro kyajjo kasabala binga Kenzo afu kubanga twade tulinda moment eri ajala witnessinge walo yafulumye bwanga nga tajja kubigumikiriza ibambi mutegedde bambi aina pini ku lubuto mutegedde ono olubuto lubamugamba nti olubuto olinga kabuyi kimala naye mukulikeeyo bambi omukolo gwo gwatambudde bulungi era batwaniriza bulungi bagaga banafu benatambuze mwavo yabaddemu ekyo tunakyogera todangayo kubanze mu kusaasanya nalabye nga abagagga bayiwa ssente ku gundi bazifuwa bwe bati nange nabaddemu emitwalo gyange egi nowejjakiro wa boda wange netera kyenji weetaano okozeka ku mukolo guli eri era buno obw'5,500 walabye buyiika yiye nze nabadde mbukasukire n'ebbali nalabye awo yabadde alonda ssente yabadde anifaabu waliwo omukyala esitamye wansi awo ng'agamba zino zonna nzikola mu linnya lya Yesu anti faabu omumanyi manager faabu anti kati faabu ye manager wa bombi kati newanya nange kiki kye mutaakoze omukolo gwabadde mwayiseewa enteekate kaadi ani abadde azigaba abamu n'atuyisaamu amajo aba n'atabawa ate okumanya nkuuma ebyama kaadi nagifuna mwezi gwokunanga ennaku z'omwezi 22 ne bakutera kakakakolizo nti togishe yali nga toyogera sisobola gisheyalinga kasukwa bagigwako wabula nalabye Josephat ng'agamba nti omukolo guli buziga kusaawa envannyuma ne waki bojjo tebwogera nange sitera kupostinga bantu ati bani bali batugamba nti bataddewo taxi ey'omulere ekibuye tulinye tugende waliwo abategedde niye ngamba tukiriya photo ngeri ku Facebook ngamba omwana waliwo omwana running page yange abuzeebuze teeka ebintu nga byanjawulo ku mukolo ne Kenzo yanyomye kati abadde baga nti yayambadde engatto y'essomero Kenzo aho wengenda okujja Kenzo was very smart engatto ya Kenzo yayambadde baga ya somero $675 balamu sente $675 milioni nga 2 asi 2 zokka nezigwamu kale tubale bulungi sagala obuzaabuza abantu zeezo toli milioni nga 3 teziwera milioni 2 milioni 2 emitwalo ngasi milioni 2 emitwalo 97 dola mmeka bagenda gattaawo batujogedde bye bitufu naye byabadde mu dola engato gye mwayogeredde kato kyovola banagambye nze ku mukolo gwange bwa tolina iPhone ngate bane nange bwanga tolina iPhone 15 Pro Max tojja ku mukolo ogwange 271 soko bireke malo okugamba abantu bwa tolina iPhone 15 Pro Max kudda waggulu kunezigenda ofuluma tali kujja ku mukolo gwange gunabeererayo iPhone 17 ejja kuba efulumye kitofu okitegedde abaana basoze bakuba ebifaananyi ebifu tosobola kujja ku mukolo gwa munno ng'olina simanya Tekino WP40 balina zino ze bagula ezina ebiisa ebinene emabega zikuba ekifaananyi nga kifu nekulowozesa nti omukolo gwadde mukyafu naso se niraba ebifaananyi omutima nemwogerera engatto ya Kenzo simanyi ya ssomero wajjirayo ebifaananyi ebituufu nemala nenjiraba nengenda nenjigugulingako nga eri mu $600 okitegedde engatto yokka socks ze yayambadde Kenzo kale nga tuvudde ku ngatto katuli ku nyambala yake tutandikidde wansi engatto ya $635 ozitanso ozitema anti tugenderaawo batematemako gugetemako nedda kakati stockings Kenzo ze yayambadde za $15 twalunga 7 plus okitegedde socks zokka ne tujja ku mutega nsowera kanzu distressed kanzu ekanzu ejola bamulowooza bazikole wano Kampala wokka si ya wano kugundi wano mu Kiyembe kanzu ya Kenzo yavudde mu kibuga musaze bayita Croydon leka naawe ani yagireese olwazikole kanzu nazireta muzungu yazikoze yazena era omuzungu walabye ku mukolo mwamulabye ngenda mukutera mu kutambya yabaddewo nga azine kanzu za Kenzo special order nga kanzu yakwambala ku mukolo javudde mu saza lya Ssaabasajja lya Croydon mu London mu Bungereza kati abadde baga nti omukolo gwabadde gulinga niigiina ebyo byammwe jasimuwulira akasajja ku mutima olwakuba tebaatuyise omukati nze yabadde ku mukolo nga wendi omugole musemberedde nga Kenzo bwagira bati nangamba naye omukolo ogulabye bakote mukatambite mundaba nagambye timunkwatira nnyo bakyali bange temuteeka nnyo mu video obata tukubanja ebifaananyi tu update mwakubidde amasimu negatandika okufiriizinga nenga amatini beta mukoze ntya
bwenga bifaananyi bino nga nzise bana nabadde nabyo ku ssimu hani Kenzo yafukamidde ku vivi nengamba Kenzo kati agonze kati Kenzo yafukamidde ku vivi ensi yonna nekwata ku mutwe waliwo omuwala w'ekibuye abadde agenda kunywa gundi parafini ate lwaki anti yabadde Kenzo amwinamu essuubi obanga omuwagezi ate w'ekibuye naawe oyagaza Kikenzo kibuye wabi nnyo Kenzo mu kibuye ekimu katale kibuye waliwo amaka agamu yabadde ayagala nnyo Kenzo n'obulamu bwe bwonna era olaba ekifaananyi ekyo n'agamba bannaye omunyanya guli wange ayagala kwetuga yeetuge kuba katalina kyakkola kabo ka muwala ebyo tebyabaddemu oba jasi kuno kwadde simba kukyala ate abagagga balina enkola yaabwe gye nazudde nti tetwalabe ku maama ku taata mukodomi tosobola kubalaba kukyala bakyala waani b'omunju bakyala waani gokyala waani mubanzalira omukyala ewaani ewa maama ne taata ani kuko kwanjula kukyala okyala waani tuveeyo eyo okukyala okyala waani si wasenga anti kakati senga naye tetwamulaga songa ow'ensonga senga twatwamulaga yabaddewo kati mwafunye eki jasi mwalaba ebifaananyi mwina vidiyo nze have full video neba ngambe gita nga tumaze okwanjula oba yabadde video shoot si video shoot se kwa Kenzo muyimbi no please si video ane Nyamutolo yanyumye nnyo banenze kino sikirabanga waliwo ebifaananyi bibazeemu okuteekayo bino ebipya nze ngali mu Gomez ozudde kuliko amayinja ga satini otegedde alipone zibana out otegedde enjawulo y'ekifaananyi ky'essimu ya Tekino n'ekifaananyi ekikubiddwa professional abo tebadde abantu abakubye ebifaananyi ebyasoose era nze ku mukolo nze era Kenzo yaŋŋambye ku mukolo oguddako ampadde omulimu kuba bifaananyi nedda buli alina Tekino gireke ku mulyango babase bannange babase kyali wange tumanyi tuli muli mikwano gya Kenzo ne mugenda kunyungira kwanjula Blaze Media akwata simu ki alina iPhone oyo akkirizibwa Blaze Media alina iPhone oyo akkirizibwa ate olaba Blaze Media ajjako enkofiira n'asigala mu kiwalaata ku mukolo mukama we yagambye tewali kusigala mu nkofiira era buli omu yabaddewo tuli mu nkofiira ndowooza Kenzo wamulabye omutwe ng'agusaze bulungi gundi nini eri baba yamusaze enviiri ate era yasala ne Nyamutolo kati omugole Nyamutolo ani yamunyezeemu ggeero abasaluuni sigenda boogera ati mwatuganye mbu si ggeero si ggeero ggeero abawa abagole ggeero si gite yabadde ggeero kyekiviiri bakikutte bulungi enviiri ziri ku origino enviiri za Nyamutolo zimanyi nzimanyi ziri ku nakyo heya ate nga nnungi bazikutte mu bukwasi kantu katono ne bazeetoolooza yes omukolo kusula kati bano Tirisias kibalekawo abawala abalina amabina amanene ebisambi ebyeru amabina sige gafumba okay you can be beautiful naye nga you have an empty obuvumya abakyala sivumye bakyala ngamba bano abalina ebisambi tebalowooza nti amabina ge gafumba ndooza mwategedde olaba Nyamutolo bamuleesi naye ate Kenzo gwe yatutte alabika bulungi banaye kali akana kasima kubanga omukolo gwa Nyamutolo gwe tulina okwogerako ebintu bingi ekisooka oyo omwana Siza Wesinaira ava eri Nebbi Kenzo kye kyamusikiriza okuleka wano abaana abaganda abasoga n'asala nakkirira mu Nebbi nkuwa ekizampu Bobi Wine yawasa muki Munyankole Kamiliyoni yawasa muki Mulugwala Bebe Kulu n'awasaani Babikulu yatugamba mukazi we si Musoga ekyo yakinneegambira yangamba siddamu nakyogera nti ziwena Musoga ye muki Muganda Afcast is not a Muganda anti Afcast bana abaana abakulidde busibundi ejjinja beeru Kamiliyoni yawasa Mulugwala wa Mukyoli Bobi Wine awasa Munyankole Bebe Kulu mukazi we si Muganda kale tukitwala ne tetugamba nti Musoga Kenzo njawulo ki kyenjawulo kyemulowooza wakyewasiza Kenzo yawasiza mu Luulu okitegedde kati yule Baganda girls abali wano emakindi you are shaking your big bums moving around matching ovumi obukyala abakyala tetubogerako bwe tutyo no you may think mwe musinga obulungi namulega amabina nedda ekitiibwa ky'omukyalo kitaddewa abaana abawala bali e Kampala wano balowooza okukeera ku makya ne weepimpinga n'otunulanga kapikkooko ne bimeekaapu ku maaso nti weekufumba no Kenzo yabayiseemu wonna n'agenda Nebbi mayi kilomita eziro mayiro eziri banayi wawanvu Nebbi wala
And the lady is beautiful. Mwemugamba mutaina kabina. Bane Nyamutolo mulungi. So beautiful. Nze namubadde ko nga unya bulungi alabika bulungi. Nesimanyi kyecho amanyi walabye dento Nyamutolo. Ogimanyi? Meru. Tabanno. Awunya bulungi. Sasi rafa abadde. Teyerabidde kiwoowo. Ekiwoowo kyabadde kyamaanyi era nagenza okubuuza Emma ona akubifaana akuba Kenzo. Emma Taxon. Nangamba. Perfume ya Nyamutolo. Yakada namwo 45 million just perfume. Yes. Never ina sente. Yes, the family is state minister atono president wa bayimbi. State minister. The family of Nyamutolo is very rich. Bagaga bali bafungu. So Shadi Yanga bamuwe erinnya. Yes, yes, erinnya lyo tuliyesi bako neza nkugamba. Kati ambagamba simanyi bagenda kumuwala Rahuma ate kati Rahuma ate oli yerema ngamba kati. Atugenda mu eryenjawulo omanyi mwagala okwesiba ku bantu. Kwa kati kumukola awo nyini tewabugize ya jana agamba nti nze Kenzo muyinamu omwana. Kulyo kukyala nti biri babibuuza eri mu kuwoowa. Tereza akantu kano. Kwekali. Kwekali. Pozi kasembeze eno. Ezekeyo waggulu. Kwa kati gwe yabadde ku mukono ngokomyeko 11. Ntuvudde 11. Era mbale sena yenga pate kyagenda mu maaso. Kati Kenzo byagambye nti Masaka ne Nebbi. Ati Masaka. Je bakolera omukolo. Kuliku. Tugenda kwera ku recreation center. Kwa Kenzo na Masaka. Kati Nebbi juka tugenda soka tugende mu Thanksgiving ya gundi. Ya Nyamutolo. President Museveni yemgenyi omukulu. Anti bano ababaka bonna abali mu gundi ya Muhozi. Bonna bagendanga babawa ebifo mu government yenu. Kati bagenze nga bakola emikolo bana yasoka na kukola hoyime eyo nalaba Lilian Abel naye yakubya abantu yabadde yawo. Yabadde ya Muhozi. Baadde balina gundi zaabwe zabadde bakola kumwebaza mwana Kyagulanyi kyakoze aba. Nidda. Tenti zigwa bulijjo. Ya kamiliyoni yagwa. Empewo yagisindise. Walabinga badduka ku stage. Mama Nabbanji yabadde ayogera. Kyagulanyi amaanyi gegatansi okuyuuka gagayuuza buli kimu. Ekisoboka. Naye eyo tenti yakubya aba. Era mwabadde amaanyi gati. Ani abadde bulungi babadde baani balamu yadde ateeseteese era nga bulijjo ayinza kuba balamu nalabeko ekigambo baali basoledadi naga banaddamu kubawa emirimu kuba babanga prime minister katono tenti emukube tebagenda kuba baani Nyamutolo talinayo ku baganda babatono nalabye awo bano ababugiriza baminisita wakwadiko ono omukyala ani ono yali minisita wakiki mwirabidde Evelyn Anite yabaddewo era yangambye divorce nkwagala nnyo era ina kyeyangambye kyagenda okungamba mu maaso awo okakasa era sawa nze sigenda kuva mu makooti sula kati ogenda gibera mpaka ddi nze ate nva ku Kenzo nzire kwani ani wabula nze kati awo nze namaze osala eddiiro bwedde ogamba biribuuzo byamwe simanyi bye mwagaba emigaati ffe tetugenda gaba migaati naye omukolo gwaffe gwasinga is a principal demand by the way ekyo kituufu wadde tokimanyi lwakuba Lema yakaabye amazike ekiro yakaabye ekyo nze nkugamba from the source kwanza ninakigatwe wanga eyo gye basula ne bamuwoya ate ne bamuwoyawoya ng'alumye n'olulimi ku bise byakusaaga Lema yalumye olulimi ng'aganye okulya emmere bamwegayirira bamukutte bati banga lya ng'olowooza yamukwata ng'alumye olulimi ngalabye Kenzo afukamidde awayo empeta nagaba nange nga balina suggestinga nti omukolo baguddemu Lema namuza bakole ekyenjawulo ekisinga ku ekyo ate sitamuza afukamire ku madaala ag'ennyonyi olindi ku ebyo baagala kuguddamu anko anti gwe bakola ogw'embaga kati ffe twavudde ku ebyo twagala kulabisa ffe tusinga twagala kakasa ajja kutubeerako Kenzo yatuliko ewoza waki yakaaba nga batututte okumanya tabaliiko olwaki omukolo tegwabadde nnyo gwa kamera gwa kupublishinga anti kakati tulinamu amaaso amabi evil eyes no tabaliiko
era nojja nti gwe Kenzo wasooka omukwatira video simanyi ya stamina nga toyingira badidi producer Didi enda muri bawa genda mani bagobye New York sewa New York yabomba pia pounds tebajja kakati bana ba ex ba Kenzo bawulira batya bejo ebogera yogera ko simanyi nabawanuka yaduse mu gwanga simanyi ono Miss Uganda Hana Kalema oyo kyemanyi bangambye nti Kalo Nantongo yakabidde amazzi basenye na bidomola mama bambi naye omuntu asalawo naye Kenzo musiramu asobola omufuula namba 1 namba 2 Kalo Nantongo asobola okuba ine sobi agenda siramu kale nabulidde Kalo Nantongo eri bagenda omwe ye Fauzia Nantongo bambi bangala bana abakayane kakazi kattu nabawanuka naye bamuwerinya Zakia nabawanuka ave mu Lydia anti choba bagamba nti ye Lydia kale akaya kasigalewo abe Zakia Zakia kati okenza bana abakazi bana ninga abapapye anti bonna babe naye katuli kunya mutolo naye kakati nze Kenzo kyemwagaddeko Mutolo is the leading export omanyi nageza ntunya mutolo nganyumye nenzijukira mama Maya Tracy Nabatanzi where is she by the way ali yafumbirwa neba yamugana ebyamawulire naye alabika bulungi bambi yafuna omusajja mugagga nnyo muzibu Kenzo yananyo test y'abakazi we batyo abalungi embozi abali ku nacho ndi pazo yagamba nti Kenzo n'abakazi abalungi tebatengana bali bati Kenzo yanyumye nnyo ekanzu milioni meka 25 Kenzo nade nkugamba ekanzu yavudde musaza lya Ssaabasajja lye Creed mu London mu Bungereza omuzungu yabadde yali leese bamuyita Smith balinya ddana lyerabidde Akoni ndoza bwe Smith Akoni yazze nabyo nga ya mutungulako ekanzu yakwegendeze kanzu ekwira mukadde 37 bwawa nze natidde mutwalo mulamba ne kumpi obukadde omutwalo gwa dola gumu nga jasibula kanzu bweti kadda 37 ekoti yabadde mu bukadde 28 just a coat wansi wali ambadde dola lukaga wansi nenze wempima weko wendaba okukyalo okwali ebuddo n'okukyalo kwabadde ebuziga okwebuddo okukyasinga okwebuddo okwali 218 wetwagaba omugaati n'omutwalo 18 sula yali ate gwali mwaka ki 218 219 naye yagaba sente naye ngavuga maili emu n'akasuka ekida kati wulira maili emu fetawadde close nga tewali yadde centimeter naye baatugenda nti sente obedda zibamansa oyo yazironze yazizza mu kooti ya Kenzo ndako ne sente ze banfuye endala nkyaziri tebalabye ate kye nayambalidde mu kooti ne sente endala ze bafuye nazironze badde bwetaano wedda mugamba guti nazironze wazirali nazironze sabundo kyeyo kankuokyeyo bana yanjo kyezza 10 sente zonna ze mwalonze ate wano ate nokuola baze mukanzu nayambalidde kati kanzu ogivaamu ddi nga tomaliriza nayambaliddemu ekino bana ababadde ku mukolo gwa Nyamutolo mwanyumiddwa twabadde wali nga kyoyagala kyoyambala nga nti ze bwengisikako olaba okugulu waliwo ekyana ekiwala kisisita kya Nyamutolo kitonno bwe kiti kyangambye divorce hours in his next anti bogera nyo oluzungu baluzungu nnyo naye bambi balungi Nyamutolo is so beautiful Nyamutolo nalabye ku bakyala omanyi tera kugenda kukyala kw'abantu omanyi okukyala bali bamutukubidde amasasi bino binakate byandibadde tebamusobola oyo mwana aliko emizimu eje waabwe bambi so those one who are trying to take her back to village tebasobola kati Nyamutolo okumanyi kuli okukyala kwadde kwanjawulo omanyi nti tawadde kukyala ng'osa otambula bwoti nga tolina bweweekoonyeeko naye mwatadde tawadde space bulungi nga buli mwanyina waatudde ate sikugambye eri kaadi bw'obwala oyingira wali bw'otuuka mu kidaala waliwo akataala akameeza k'ogenda otuula bibanga bya nnyonyi ekulaga nti siiti namba baako siiti namba entebe k'ogenda otuula n'emmeeza k'otudde muliko bameka nammwe kati fe abapangisa ennyumba ebuddo netteekayo omukolo kati wulira mwapangisa mpangise fe okumanya tuli nakyo okukyala wakulayo kwabadde ennyumba osogipangise ennyumba ya family mwapangisa nabo pangisa maka
alo walo ne yakolera omulala omukolo omulala nno mbakola ne mikolo mingi mba nti yali public just kujipangisa kati olaba omusajja mutwale nga maka g'abakadde bo mutwale maka g'abakadde bo simupangisa omugenda kolera mikolo nze sagala kugenda ku side y'abalala byagala okuntwalamu oba okuyingirira abalala nefe omukolo gwaffe gwabadde maka ga Gabanyamutolo Siganyamutolo era twachadde maka gagulira abazadde twachadde maka gaffe fe Kenzo nze namwewonyezza mu bakazi bonna abeeru e Kampala balina ebisambi ebyeru. That's why I told you in the beginning. Mbadde tutandika ne nkugamba. The big bums, big breasts, and painted faces with the colors. Sadoli. Tebafumba. Nyamutolo wamulabye nze njalo kukakasa makeup wa Nyamutolo. Abamukoze tebamaze ko ya dakika 15. Ne mwana wabakolera okumala essaawa namba novayo ngotunanga kanyuka pikoko gimanyi. Ebera ko kala. Yinki. Nga yene bikoyeko oli boti. Nga botusibulako bogamba. Walabe Gomez jambadde. Gomez najirabye amanja ga satini oba yagikuzeewa. Ne masa bweti. Kati ne Gomez yazene kanzo. Babirese wa muzungu yomu. Kuva bweru. Nkugambye saza ki? Ya Ssaabasajja Croydon mu London Bungereza. Omuzungu yabikoze gye yasinzire. Era Gomez eri mbukadde 29 obwa wano. Nalabyeko dola kanana wamu meka kati zeze Gomez. So omukolo gwabadde gwantu batono ne kumpi gwabadde gwabadde gukwata mu half a billion. Edikenzo zikwanjula. Kuchala. Baida kuchala. Kana to kutwanjula. Okutate onzalachi sijamu kanzu. Kati ne bikigenda kwa akaba ke bankubye. Tito jijjamu. Kadi njirina mpa kadi yange yo kwanjula. Kisuna njanje kulagire kwa mwino olugambo. Oyinzo jikuba ekifaananyi no gitayalingira abantu. Ina kadi yange yo kwanjula. Eri mu motoka. Saya jingiza mu nyumba no omukyala yinzo gira na agitwala na yetwala ku mukolo. Mukolo mama gwa bei gutyo. Kati ngamba nkuba mu bufaananyi kigenda okubeera Masaka kuliku nenne bbi ku kisaawe. Mama tumulese. Tumulese. Mama tumulese. Kati Eddie Kenzo musiraamu. Nyamutolo mpozi ogambye agenda kukyuka. Sadia. Afoke Sadia. Mwanyumiddwa omukolo nze nagunoonyeza ne gumbula. Ete twagobya abamawulire. Nzenze ko amawulire yabaddewo kumpi ne Blaze Media. Kale mwamuli bikwano gya Kenzo nnyo tight friends. Tuli tuti. Fene Kenzo tuli tuti. Era katona lebo Nyamutolo yammanyi bulungi. Nze ndabo gwevudde ku kyasi. Nze sagala mugerageranye mukolo gwaffe ku bikolokolo bulala biri byayita myaka 10 waise myaka eji 4 years back. Ogwevudde mugerageranye ku mukolo gwaffe. Leave Nyamutolo B. Nyamutolo is so beautiful and with the height. Noli muwamba. Ni muwamvu. Ina ne dimpo. Wa. Nyamutolo ina height muwala mulungi alabika bulungi. Bana simanyina kumanya oba nyinza kugerageranya kwani. Tumalirize ne mama nze nkulabye 11 oli wasuze mu kanzu. Ine kanzu kugambya after party kyagenda. Ati kati bwe maro kwe bakamuko by sawa 10. Tuina we tugende walala. Omukulu kugamba omukulu yatutegeke kulya kunywa kufa paka kubawuliza bubi nno abasooka okufumbirwa. Baya kagamba ko basulayo tuve wano kuba bannange. Sina kyembagamba because abanako bagenda kunyiga. Kituufu. Bagenda gamba tukola byakweraga. Nange gwolaba ndi mpupe lucholo. Omukolo nagenzeeko nga mulebeesi. Kadi bagifulumya luvanyuma nakuma kataka ambole. Kadi najifuna mu kwa kuna nno. Okumanya asirikirira amatwali wa mawuli ya kitegeera sinagwe na kigamba. Abantu babonidde Kasabala byebifaananyi nga Kenza postings nagamba ate ne Nyamutolo nagenda ku duty nagamba my best friend. Omanyi yawandiise kigambo ki? Musajja wakali asinga. Nebbi zirwedde. Kitegeeza kigenda okubeera ennebbi. Kati biri bibadde oyogerako bali. Baby kulabe baddawo.
Bambi yakabye omukazi nempulanga ennaku enkutte. Ani yakabye? Oyo. Mukazi. Oyo gye twasookera. Maama w'omwana. Tetwagala kumanya. Nemukwata ng'alumya olulimi. Alumya olulimi lweffe tetulinaako buzibu. Awo nno nategedde nti laavu temala gaggwawo bw'etyo. Omukazi akakyayagala omusajja. Kenzo okumanya Kenzo teyagadde kwemulisa. Okuva ku kkubo w'oyingirira okugenda ku geeti gye twabadde. Awo wonna security. Ennalabye ab'amagye mu vidiyo. Era nti mupozi minisita bamukuuma ne Kenzo bamukuuma. Awo wonna security. Bannange mwanyumiddwa. Kuba nze nagenze neyo benzi yange gye naakagula. Kuba nagambye nti nina akamotoka kakalawumu akalala akapya. Naye nga guno omukolo kange n'emmotoka ey'ekitiibwa eno benzi yange gye navuze. Naye natuuse wali nga motoka eteri ya mu Germany. Walozi Brabus. Mwina we mukoma. Katoze na ekyanyambye singa nageze ne rawumu sandigeze mu parking ya VIP. So omukolo gadi gwa bantu batono nenga bagaga kwagalana. Bavu kweli amunkwe. Iranza bagwa bavulira nabalidde mwekwe n'abasaba yise bachali bantu. Ne messages wadu mpazaki nabadde nitute. Ompe ku bifaananyi. Honemeddeko. Waye kati kiri kiti ampayo wakakwata na kuna baganti zana akakuwadde ne bangu bakumukolo nze mwavu yabaddewo. Naye nze nasanyuse nnyo Kenzo ng'afunye Nyamutole ebyaddala kubanga bujjo tugamba nti oba byakubuusabuusa oba omwe abaza kasente ku munne naye Kenzo alina ssente n'ennyumba ye Munyonyi enaatera okuggwa by the immersion. Bangamba yazimba White House. Enaatera okuggwa yagitandika 2022. Yatugamba kagenda tuyita tugiyingi. Haba n'ennyumba eri nnungi divorce. So eri Munyonyi awo kati Nyamutolo omwana waffe omulabi. Owaye saagala kugendayo n'omwana afaanana Kenzo empumi. Omwana n'amumalayo. Nze akatambi ng'amulina namukutte. Nze nkeesigaliza. Era ngenda mukulaka ko lazima nkaze. Mwanyumiddwa omukolo. Kakati ndoze tunaddamu tujja kumanya enteekateeka z'ennebbi ne Masaka ko kati gwayina. Enteekateeka zo zatandise dde kuva twavudde ku mukolo eri. Tugenda tusooka Nebbi then tudde Masaka. Nalabye akakomo kyabadde ayambadde nakasembayo kalaba ku Queen wa Bungereza omugenzi. Akakomo kalimu mu pound omutwalo gumu. Sente mpitirivu nnyo banna. Just kakomo bweka. Tomanyi mu mutwalo gwa pound ma sente zirimu. How many millions? Mpitirivu. Niba ziyina Kenzo afuna sente za Federation mpitirivu. Ezimu nazikola mu piro bweziti. Azisirako bwati. Ateekako mutwe bwati. Era nze Nyamutolo naye mukazi alina sente. Nze nageze ku mukolo nagenze kuva ku mukolo nga nina millions. Wachi walonze zine zibalonde zibasula oba luseke. Oluseke lwabadde wali. Nga buyanda bali. Ngaze wa mawulize kaya bali. Temuddanga ku mikolo gy'abagagga kuba kubanga enseke. Na mugaga yasi. Kwegazze kunyumirwa. Nze omugaga wala omugaga wali joy gwe nalabi. Yampadde millions omala nampayeemu. Wala yampadde mitwalo 4. Nonyuka. Mitwalo 4 nengateeka motoka ng'amafuta. Ne mukulike eyo bannange. Mwatuweseza omukolo ekitiibwa kati mwajjewo kiri ekikwa. Semyoko zitawasa amalira baana babendi budde oyo laavu niga kati eyo chapter yasanguddwawo. Kati abadde bakyalina essuubi nti oba eri gye bagenda bijja kufa bakomewo ewa Musuuza ndikoza kati twabeesazeeko. Just njogedde ku linnya ly'omuntu. Tovaamu. Ati ngamba Buganda. Twogere ku mukolo oni kyayewedde wali. Bali manyi wanyodde ku mukolo. Ogenze n'owuutanga jjajja. Oyawuutanga mu COVID. Omujjukidde? Tomwogera linnya. Bajja kukwembo. Tomwogera linnya ngambye jjajja wange. Naye nga all in all twavuddeyo ku mukolo Sula. Nabakiikiridde bulungi ndo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze nasanyuse nnyo okulaba nti kati Eddie Kenzo kati afuuse omusajja mufumbo. Kuba Eddie Kenzo abakazi abadde bamusumbuwa nnyo. Buli woyita bamu ne bamukwata waliwo namusangako ennakulabyawo nga bamukutta amataayi. Mpasa. Abawala nga bamukutta amataayi. Alinga bugemba bamugamba omulala yamugamba ojja kumpasa bw'otampasa ojja kuwenja. Ojja kufencha. Ojja kufencha. Kati Eddie Kenzo kati ali contented omukazi yamufunye. Ate Nyamutolo omukazi mulungi nnyo ayina empisa. Ayina eddiini ayagala nnyo Katonda we. Respectinga abantu. Kuba kati nalabye nakubima okufuna Nyamutolo ng'afukamidde wansi. Maama mu maaso ga bbaawe. Abadde onywa enduulu webale kunjagala. Webale kumponya bayaayi b'ennebbi. Sinafunye ekyokwegera Kenzo yaŋŋambye. Emikolo gyange ngisembeze egy'okukyala. Nalabye Kenzo
nga mulabira mu kifaananyi eky'omusajja agonze amaliridde okwagala omwana watte naye omukwano gwe gugamba anti nabagamba waki Eddie Kenzo ali bwatyo Eddie Kenzo anti mulekwa bamulekwa beetaaga nnyo special attention abantu kubanga abati yakula na mama abati yakula na taata mulekwa anti aba yeetaaga special attention balina okusinga okumwagala kati Nyamutolo kyakola ekigambo ky'okugamba nti Kenzo mulekwa ate mama ne taata Kenzo is loved anti kyenkugambye tokitegedde ngambye Eddie Kenzo yeetaaga nnyo era wetwayogerako naye mabegako yagamba omukazi gwanoonya omukazi ayagala omusajja Eddie Kenzo ayagala nnyo okumwagala kana waki tebakwatagana n'oli omukyala we yaso gwe yazalamu omwana gwe baawasa nti ye yali ayagala kwerowoozaako yekka n'atamanya nti Kenzo we ayagala okubeera mu bulamu bwa Kenzo kyolina okusooka okutwala nga first priority kumwagala obadde okimanyi nti yamuza nja kubulya ate waliwo empya ezavugako mwezi oguwedde naye tezagenda mu mawulire ezali z'amaanyi basabulana Allahu akbar basabula mukazi naye tebyavaayo nina bakigatto bange nze ku lugambo nfiirawo sesebola nemmere ennema nina bakigatto bange eyo empya zavuga ovaawa omukazi gamire nagamira omukazi alina gyali ava alina kyeyali ava kati sula so tumaliriza Eddie Kenzo tumwebaza nnyo ekanzu ogenda gijjamu tugenda waliwo ekibangenda okundeetera kitugenda ne mukwanjula kitugenda ne mukwanjula so Eddie Kenzo tumwebaza okulonda omukyala ow'ebirooto bye ekyo tekira kusangika mu bayimbi abayimbi tubadde tubamanyi nnyo ng'abatawasa abamali abaana b'abantu ebiseera ne Eddie Kenzo yaseetinze pace n'atulaga nti osobola okuba nga ate otakinga next step gye yakoze okuba nga ate ye ne mwana munne kati baafuuse item baafuuse muntu omu wadde baafuuse kati item bweti kati oyogera ku Kenzo olina okuteekako ne Nyamutolo oyogera ku Nyamutolo olina okuteekako ne Eddie Kenzo wakati abo tubalabira mu kifaananyi kya muntu ogwo era Nyamutolo waakusobya omanya Eddie Kenzo yansobezza kati weakness ya Eddie Kenzo Nyamutolo weakness ya Nyamutolo Eddie Kenzo naye nze nakuwaliddeko nnyo abawala abeeru nga mulina amabina bwegati nga mulowooza nti mmwe muliko nti era mmwe mulina okutwala abasajja bwe batyo omukazi mwamulabye Nyamutolo baamulayini talinaako wadde akalungi lungi akabibibi we kati akatonotono nedda njogera bugezi anti ngamba bana abawala ababeera ku TikTok okwo ne bagamba era ffe nga batubigulira Nyamutolo talina kabina Nyamutolo si wa kizigo kale Nyamutolo si wa kizigo Nyamutolo talina pini ku kundi talina pini ku nnyindo talina zino zifeke wigs ali ku nakyo kireke ekyo bane tumaliriza olunaku olwaleero mwebale nnyo okutulaba muganda wange divorce yasobodde okugenda ku mukolo gwa Nyamutolo n'alaba embeera nga we yabadde byonna tubyogedde bambi Saimo official channel bagimubyeko we are trying so much okulaba nga ekomawo naye mukama acha tanaba kubanga ate Saimo official gende ayinokola yempya kyatulumye nnyo kubanga twabadde tuli mukola pano yaffe twabadde ku pano ng'oliko ne Junior nabaddeko nze Junior Ntambi Kasirye bweti we tubeera buli lwa mukaaga nga tukubaganya ebirowoozo so yagenze okulaba nga agezako ku accessinga channel nga mugamba olina kusooka kuloginga in ekitabaddeewo namanya nti kati wano channel eyo kefunye obuzibu nagenda ku office asobole okuba nga aloginga in nga bamaze okuba nga ate bamuloginga out kyabadde kibi nnyo naye abakugu bagezaako ndowooza okulaba ng'ekomawo mu mikono gye era we naba ekomyewo tujja kuddamu tukole pano yaffe manager wa Eddie Kenzo artist manager amanaginga music wa managinga bulamu bwa Kenzo byonna kati ne wabaawo manager better oyo kasangwawo manyi kati oyo yasinga okutegeera nnyo Kenzo financial manager ate nga music manager amanaginga Kenzo from A to Z yamuyambye manyi Kenzo teyasoma nnyo ffenna tukimanyi kati omuntu abatasoma nnyo nga bali wano kujja live wano opposite ku ATM church we bali awo waliwo kalina awo nga tennaggwa
ebavaawo kati ne bafuna wali eri waggulu anti Jalive yasookera wano wansi kati edda wano opposite Kagodo kukyambuka awo we bali naye Martin Betta abadde ne Kenzo ndowooza kati myaka nga 15 nga bamukwasaganya ensonga ez'enjawulo business wise so bakola bulungi tubagala nnyo kale bwetyo tutambudde olunaku olwaleero sebwe tutwaka extra UG for Sunnyflex Media official yenze Sula Flexible ono muganda wange we babadde ku mikolo ne musabe bifaananyi n'agaana okubimpa ng'agamba nti bajja kungoba ku mukolo naye nga twanyumiddwa twalabye omugole yabadde ku mukolo nga yakavaako n'afa nabirabye nange bambi oba byadde Masaka eyo evil eyes ziri everywhere waliwo aba Nigeria bayimba buli bayita enemy solo ba Peace Square enemy solo ababi bali everywhere enemies emikwano emikyamu evil eyes they are everywhere so wete utambule olunaku olwaleero webali nnyo okutulaba tukwagaliza weekend ennungi buli kimu kyokola kitambule bulungi nnyo lwa Monday tukeera kuyiriba ng'abayiribi bulijjo yes kale bwete utambudde awangaale nnyo nannyini ensi Ssaabasajja Kabaka Ronald Kimera Mwenda Mutebi owokubiri